Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulabira tukwagala nnyo. Ali ku There is Still Hope, ali ku Tish TV n'ebikutu gyaffe emirala. Ebale kubanga ate otugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Twaliza okubeerawo okwo Mwoyo Omutukuvu ajje atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu, Mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Olwaleero nkuleetedde omusumba Victoria. Kirabo Vic bagita Supreme Center. Eyinza okuba bagita Supreme Center. Abadde agamba era kino ekigambo kibeere ky'abasajja mwenna, asajja mwenna, especially abaweereza, mutambulengako ne bakyala bammwe. Eno ensonga nkulu nnyo nnyo, ate bingi byejja okuwonya, naddala eyo gye mulaga eyo makanisa gye babayita. Busisita buli ositaani yenna yabuteezeteeze dda, okitegeera. Kaakati abasajja abasinga mwenna mutambula, babayita okuweereza, abakazi mubaleka waka. Bakuyita ku bupate, tugenda wano tugenda wali, omukazi omulese waka. Mu mmotoka mu maaso mulimu sekuritale wa church Kawala, myaka 23, kekali mu mmotoka mu maaso. Emabega otaddeyo ani? Otaddeyo akulira praise and worship, bw'otaddeyo balala nnyo. Buli awali emitomo n'ogula gya $5,000, buli awali emitomo n'ogula, ogenda otuuka gye mulaze mulidde sente meka? Ekyo si kikulu. Okusula ebikemo gye biviira. Kati banayinzize awo ne sekuritale bw'oyanjula mukyala wattu omulese waka. Mukukomawo buli kamu n'okawa $10,000. Ye wadde omuwaayo omutwala amala kusaba, genda mu kusaba n'akusiiba, sajja mmwe mulimba. Sokolayo Musumba Victoria kirabo wamma tweyongereyo. Tambulako ne mukyala wo. Walk together with your wife. Put her on a pedestal. Kwegamba omusuusuuti omuteeke waggulu. Bw'otambula naye muyimusa omulage mu bantu. When you walk with her, introduce her. Bw'aba waakavuyo mwegendereze. If she's problematic, be careful with her. Tomuwa muzindaalo kubuuza bantu. Don't give her the microphone to greet people. Bagambe bugambika abawuubireko. Just tell them, let her wave unto you. Let my wife wave. Kubajja byonoona ku muzindaalo. Because she will spoil the entire deal on the microphone. Naye olina omukyala ali organized. But you have an organized wife Asobola n'okwogera mu bantu. who can even speak before people. Tambula naye. Walk with her. Ayogereko eri abantu. So she speaks unto the Eddakiika people. 2. In 2 minutes. That is respecting your wife. Oba omuwadde ekitiibwa. That is love. Oba omwagadde. It is godly. Ate kya Katonda. Kikutaasa ne ku muzimu gw'obwenzi. It even hinders the spirit of adultery. Your love for your wife is a weapon. Okwagala kweri mukyala wo kyakulwanyisa. Kijja kuyamba okuwona geyenda. It will hinder you from going to hell. Kale ndowooza omusumba omuwulidde bulungi. Omukyala oyo nno gw'oyisaamu amaaso gw'otaagala atambula naye nga yabeera ku maviivi musajja gwe nga ogenza okuweereza. Obwo obwala bw'oteeka mu maaso obwo si kibi, naye obwo amazima tewali kye busobola kwongerako. Agwe emmotoka eyo gy'obuteekamu eggweewo, ne sente ziggweewo olabe, era mukyala we yagenda oddaaga naawe. Niba nosanga omusajja mwaka ku mwaka ng'agenda mu nkuŋŋaana, bamuyita ku zipate naye nga tagenda na mukyala we. Alina kampuni naye ne abakozi bakoze tebamanyi mukyala we. Bambi ye yasigala waka kwoza, kusiimuula, kuzaala. Anti mukati akaddiye nnyo. Mukyala akaddiye nnyo ajja kunswaza. Ajja kuswaza atya? Gw'omukaddiyiza. Let me tell you, abakazi abamu bakaddiye lwakuba ffe abasajja tetufaayo. Naye omukazi otandika omuteekamu ssente olabe. Ojja kukizuula nti olina embooko y'omukyala. Ojja n'okuwunga.
naye kakati gwe be bateeka mu sente ate gwe bowungirako b'oteeka mu maaso. Kati gwe owuwa nagenda omuteeka mu sente. Muteekemu, mugulireyo obugato obupya, mugulireyoko engoye empya, akaviiri, okitegeera. Ajja kubeera mukyala mulala nnyo. Era naawe ojjalaba ng'akusikiriza otambula naye. Naye kakati akuswaza lwaki? Ebigoye ebyalimu talina ssente. Ebigoye ebyalimu byonna biri awo bityo, tosaana muteeka mu mmotoka. Yenna yasiiwuuka. Enviiri zaava mu kubeera bbulaaka kati zitandise okumulisa. Ziringa muwemba kati zitandise okugyamu olwa bulawuni. Wadde ezigenda simanyi bazita hotikombo, asimanyi akolemuko talina. Naye nga bwe yabeera ku maviivi buli lunaku, Mukama mwami wange gyagenze e Mombasa, gyagenze US, gyagenze wa, Mukama mukozese mu maanyi. Goloza sala ziva. Obwo obusekulitale tebukusabira, bukufera bufezi bwagala lya ssente. Naye banaye nze simanya kumanya. Ale guno omulembe gwo gwafa bufi. Abasajja tebaagala tambula na bakyala baabwe. Abamu bakugamba mbu bajja mukwana mulungi nnyo. Awo omulesi tasamukwanirawo. Ebintu byonna Mukama yafuga. Naye kati gwamuleke waka lwakuba akuswaza. Tandika omuteeka mu ssente olabe. Ojja kwagalanga okutambula naye buli lunaku kubanga agenda kubanga ajjayo ekitiibwa kyo. Naye gwe bunaku ogula essuuti, buli wiiki ogula essuuti empya n'engatto, ye tomugulira. Why? Kati gw'onyirira level oli ku ndala ye wamuleka wansi. Bw'oba olinnya level olinnya naye, ogula essuuti naye muweeyo agule kasuuti. Okitegeera? Mube nga level y'emu. Gwe buli wiiki osala enviiri. Naye ye wamuleka zikole ki? Zimyuke bumyusi. This is not true. Abefeso 5, I think 5:25 katugendewo. Agamba atya? Abaami mwagale bakyala bammwe. Abasajja mwagale bakyala bammwe. Wali omukwana nga muli mu relationship nga wazunganga naye buli ssaawa. Nga buli woyagala ogenda era n'ageza kugamba mbu sigenda onyiiga lwaki? Wali yali anyirira, yeteekamu ssente ze, omusanze anyirira, oyagala ogende naye bakuwaane omusajja aliko omwami mukyala anyirira oyo. Naye kakati wakasuka waka yali n'omukozi amusinga, kuba omukozi mumuwa ssente ne yeegulira engoye ze, n'omukozi anyirira okusinga madaamu. Abefeso 5:25 agamba atya? Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. Yesu yayagala ekyaki n'okutuuka ku level eyeewaayo. Naawe olina okwagala omukyala wo n'okutuuka ku level emuwa buli kye yeetaaga. Kama yeebazibwa. Naye baami bannange tuswaleko. Saa zino ne bageza bagamba buli omu ajje ne mukyala we muganda wange. Oyinza olaba examples of wives. Why? We neglected them. Tetufaayo. Gwomanyi ng'oli mu kuweereza Mukama ne bakuyita e Nairobi n'ogenda, ne bakuyita e Kampala n'ogenda, ne bakuyita wano n'ogenda. Yesu oli kuweereza naye obuweereza butandikira waka. Home. Waka. Kase waka oleka nga tewateeredde muganda wange ne by'ogenzeeko. Nja okuba ng'oli ku bibyo. Kakati tugende mu ngero. Mu ngero 31 nkulage wano. Proverbs chapter number 31. Ngero 31 olunyiriri olwokubiri. Agamba atya? Agamba waati? Agambya what my son and what son of my womb and what son. Is it Proverbs? Do not give your strength. Waliwo wagamba nti behind a successful man there is what? A strong woman. Ojja luntera mu comment section. I can typing
nti wali omusajja ow'amaanyi waliwo emabega we gwe pasita ebyo byonna by'ofuuse by'oli saawa zino oyo omukyala mpagi nene nnyo ye muntu atakwagalako bibyo akwagala wenna naye buno bw'oteeka mu maaso mu mmotoka bulina bye bukwagalako era ebinaggwaawo ebyo bibasikiriza okutambula naawe ne bigeza ne biggwaawo ojja buyitanga bukwerekere nga tebulabika ne mu kyaki yennyini oyinza obutaddamu bulaba bujja kukyusa kanisa. So mukyala we kintu kikulu nnyo 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 va ku bino byensi manyi ab'ensi balina propaganda ow'ekisiru nze nali mukyalo eyo nali ngenza ozika mukadde wange we yafa ali ntudde abasajja ne batandika ebibooziboozi byabwe eby'ekijega nakazi naye okuzaala abaana mu mukazi omu oba okola loosi naye tunula kubanga oyinza ozaala abaana mu mukazi omusiru ebyana byonna ne bibeera bisiru naye ozaalako ebbali bali basobola oyambako kati nebuza mu mutima gwakyogedde bwe wazaala ebbali kiki kye bakukoleddewo naye nalaba nga bengenda obuuza they don't have even answer okitegeera kati balina answer kati waliwo ebiboozi by'ensi wabeerawo emboozi ey'obwakatonda omukazi omulaga buli kimu kasi omulaga buli kimu omukazi mbwoba n'akakadde mulageeko 10 ekyenda kikyo tomulaga ssente akati oyo gw'okweka woofa yagenda oddaaga n'abaana okufa tekweriko kalenda ogendawo oti n'otadda yagamba ejinyali omusajja yali mugagga alina amaduuka g'amasimu yali awetawo kugenda wake mu trailer n'emutta naye nga amaduuka ago yagakola nga sekureti omukazi tamanyi buli ayali nga mu dduuka yagulanga byakulya ng'azina mazina anti teri agenda wondera kalaba oleka famire ng'ebonaabona ebyo ebibozibozi by'ekisiru era ebyo tobibeeramu era tobiwuliriza ebyo boga zibayo omukazi omusimaye bw'abaana ozaala omukazi ebyo biveeko katonda yalina omukisa si kuzaala mu bakazi bangi those risks okubanga abaana efamire eri polygamous muli eddogo. That's one of the disadvantages of polygamous family. Witchcraft is the order of the day. Kubanga buli mukazi aloga baagale babe buli mukazi aloga babeere nga bali favored. Kitutuka ekyanga omusajja wawungawunga dda bakulisiza ebintu ebyo okitegera tewabawo nakwatagana. So waliwo ebiboozi nga ffe abaana ba Katonda bye tutalina nakwenyigiramu ebyo ab'ensi bayinabo byabwe kati naffe ate tugenza osiruwala ne tulemera mu ebyo. Mukazi omuleka waka tomufaako yenna ali awo oza kimu abamu tebagala nakwogera nti bafumbo gye babayise oweereza basirika busirisi. So kyekyo Musumba Kirabo kyadagamba genda naye ayinza okuba ng'alina olugezigezi omanya nti wa lugezigezi tomuwa kazindaalo gwe gaba banaye mukyala nga bawubireko naye ng'ogeze naye okitegeera bw'abanga alyoke muwe kazindaalo naye awulire nti she is the woman around. Omanyi gwe kitiibwa kyaba awulidde awo wadde tatamuwadde kwogera bingi awulira nti ali favored awulira nti ali loved bingi byawulira awo ali gwoleka waka alinga kufulu yagulawo balokole tukyuseemu twagala abakyala baffe. Omukazi si mugugu tebamukusiba busibi gwe wamwagala ate muwasaba Mukama n'akonfaaminga. So love your wife. Kankubulire abamu abaami lwaki tukyali mu mbeera embi empisa gye tuyisaamu abakyala baffe abo abakazi be balina emikisa Katonda mwayitira. Era osanga famire nga omukyala n'omwami bakwatagana wadde ebintu ebinatambula bulungi they have chances to come out of that situation. Naye ne mubeera nga mulina biki nga tewali kukwatagana bisobola okuggwaawo. So abamu Katonda akyatumya omukisa kuba alaba nti wanaaguleetawo ati pu nofuna ssente pu kyogenda osooka kiri eki kufuna mukazi wakubiri kyogenda osookerako
ono mukazi wattu abonebonena ate buli mwaka omuzaalamu. Every year you make sure she's pregnant. Omufuula kamyu. Kale ndowooza tugenda kuba nga tukomaawo. Omusumba omuwulidde oyo kirabo. Simanyi gwe kyolowooza byayogedde, naye nga ffe abasajja tukole ki? Twetereeze. Mukyala wo yoyo ng'olowooza akuswaza olwakuba tomuteekamu ssente, naye gezaako omuteekemu ssente olabe yalaba ng'ate adda butanyirira n'okusinga bw'obadde osuubira. Gamba Ayi Yesu, nkwebaza ku lw'obulamu bw'ompadde, kyenva mbukuwa obeere mukama waabwo era omulokozi waabwo. Saasire otali butuukirivu bwange, neglections obutaagala mukyala wange n'ebirala. Mukama onaze n'omusaayi gwo ntukuze, onteekemu omutima omujja ng'ewagamba mu Ezekieri, tolituteekamu omutima omugonfu, olituggyamu ogulinga ogw'ejjinja. Mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale ndowooza kanetwolemuko katono. Wenkomawo tulina bingi bye tugenda okuba nga tetwogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.